wano Buwambo Banda, just like 2 kilometers from YMCA University. We tuli wano lino lyettaka bulijjo lyembagambako. Say full acre here. Ploti ziri 8, buli ploti ya $3 wano. Kino kyekyapa eno yegundi ya wano sketch bweti bwefaanana. Zino red titles, zino photocopy ndowooza oziraba. Ne gundi yaako yiino gwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewaliwo olusasula transfer forms n'ekyapa ne ID zaffe ng'ogenda nabyo. Neighborhood ndowooza ogiraba abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weeri wansi awo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera, tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula boti n'omalayo kwata. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde kwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow n'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lac powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku noti 751 84 43 14 oba ku WhatsApp ku noti 777 74 85 73 ne ku noti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Madeja tapping ambozi ya mwene Kapo ey'abasajja abakulu. Kapo musanze agamba nti abantu beegaana obukulu ate mu kyaki basaba buwangaazi. Abakuba baba laiti ya wano. Naye tugende mu maaso. Nga bwe tugenda waliwo tugenda oshootingira. Kazibwe Kapo yajja kasukula live abantu ne bamunsaba. Anti ekintu Kazibwe Kapo kyalina. Omanyi y'omu ku baakadongo kamu ekisooka abambala engoye ezibatuuka. Obalaba bale ate ekyo si mu bubi kati abatayambala zebatuuka bakyo bamenya nani nako wogobagana n'aba sokomenyega egundi ayabazita mutu gundi lumu yajja studio wa misati simanyi oba kati yakyusa vaayo ono yagamba nti yawandiikira Kafeere ennyimba mwami sekandi enjo sekandi naye lwakuba Kafeero tagiweza emyaka 7 ekyakola afa. Kafeero yafa ndi oba mu siniya ki yafa 2007. Kafeero yali ayimba oli bwe balita Kampala mu kkooti n'atugamba nti aba posta aba UEB
n'abapoliisi ajja kuboogerako mu kitundu ekyokubiri lwanadda enjo sekandi takituleetera kyotegeeza kyenki nti yali ng'awandiika bwe yagamba oba asobola biwandiika atasobola biyimba awandiikaawo omulala aliwo naye atuwandiikire kyekitundu kiri kye yali alese ffe tunaabe mu ngalo kati kyoli mugamba yeyajja ayambadde zitamuteeka naye lumu yajja ng'ayambadde sando n'ayingira mu studio tuli ku Kanu Records awo kino kyenjogera kyaliwo nga mu 26 awo 25 nalinga nnyo ne Eagles amazima nga sando yenkana bweti ng'ekigere kiraga bulungi we kikomanga kiko kati yali atambula atya oba yali yagula for future use naye lwaki bakuyita nnyo omusajja omukulu omukadde omuntu yenna ampita ekyo abeera bibeera ebintu bibiri either aba ampa ekitiibwa kubanga ndi muntu mukulu siri mwana nange era gwe bwenkusanga gati mukulu munange gwe tuli basajja bakulu tulabye ensi ate kati njangambe bakasuku bano bategeere buli abakazi ekibeegaanya obukulu baba banoonya bufumbo omusajja alina gowulyanga yeegaana obukulu byaba alina biba tebijja mu myaka gye ebintu n'atandika okusalako 10 ng'alowooza wajja obifunira alabirawo ng'omugongo gwewese ng'era tabifunira aba teyakola nnyo kati alina tebijja mu myaka n'ekirala nze teri kyennenyumiriza kintu kyennenyumirizaamu nga bwe nnenyumiriza mu bukulu lwaki experience okitegedde mu buli kimu nze nkozesa experience nti wali otumyeko omwana nadda n'otamubuuza omutumye agenda abeko kyakuleetera n'akomawo akati wayita ebbanga nogati wakomyewo aba atandukiromagati tonyonyola kireke kati buli aliwo n'agamba nedda muleka tanyonyola emirundi egisinga buli mwana muto abaawo takutegeera tamanya kyobadde ogamba but olwa experience gy'olina bw'omanyirawo nti omuntu yenna bw'omutuma nadda n'atakuweerawo feedback there is no good news aba tagenda kugaba bintu bya bulimba obanga byanonye tebiriiyo there is no good news naye nze nekitenga kyenva seegaana busajja bukulu nze buli muntu omukulu kyaba nakyo nkirina omusajja omukulu nze siri mugaga naye buli muntu mukulu kyaba nakyo okiyina Mungu yakiri kakati lwati oba weega Kazibwe Kapo agambye nti abantu ekibasaza emyaka abasajja tebaagala bayita bakulu ebintu abantu by'olina okuba nabyo mu myaka gyo oba tobiina kati ng'olowooza bw'otemako wonootuukira woolowoleza nti ogirina okujjira ojja kuba okifunye naye omuntu omukulu by'abaana byo bwe mba mbiina ate waliwo nze ekirala ekinnuma nze era omuntu akozesa ekigambo nti oyo musajja mukulu ng'akikozesa in an abusive way artist batera okugamba obusajja obukulu nejuzi bamuyita omukulu ono ye ne Jenkins ekyokulwanyisa ky'abaana ayisi yabayita bakulu ekyaba akyogeza mu mbeera ey'okuvuma kwali agamba nti omwami mukulu abadde awo ng'akwetaaga ng'akyogera mu ngeri yakuwa kitiibwa akyogera mu ngeri eri abusive ba mu ngeri ey'okuvuma bibeera bisatu abeera yakuzibwa bubi manyi waliyo obubonero bwoga nti omuntu akola bw'atyo oyo yakuzibwa bubi okitegedde tu nze mba njagala omuntu oyo ankolereyo eki agenda akwata ekitaawo oba nnyina amutte kubanga mukulu agambe nti nze abantu abakulu bantama kaba amutte omanyi Bobi Wine oyo mwagala kuba alina ebintu byemwagalako kyamukoze mu press conference eyo saagala alina ebintu bye yayimbanga katubaweemu omwaka tulabaana amegga
alina ebintu bye yayimbanga Ogaakuba. kwegamba ebirina amakulu ge tuyita amakusike. Yagamba nti baagala okugenda mu ggulu. Nete baagala kufa. Buli muntu yenna avuma omuntu omukulu. Baagala agenda nga balamu nga Yesu. Ndowooza buli muntu yenna agenda mu ssinzizo asaba ki? Buwangazi butambula n'obukulu n'obukadde bo batambula. Ate buli muntu yenna akola ekyobusiru bagamba mwami Kasuku akoledde ddala ng'omwana omuto. Siwulyanga bagamba nti abikoze ng'omukulu naye nga bya kisiru. Mulaba ali ng'omwana omuto. Kitegeeza omwana omuto olina okulwanira obuveemu okule obufune amagezi. Ate n'abantu abo nabona nze ndaba bawa abantu emmere ezimba omubiri gukule. Siwulyanga esabuto nti ono mumwemmere ekyaginoonya naye emmere erina kukuza mu bintu. Tulenza gambo balya batudde wali balya mmere ez'obuto eyo teri yagikoze ekitegeeza ekintu ekyo si kirungi gwe nubeera nti obeera muto. Naye nga ekizibu kye tulina ddala ennaku zino abantu abasiru bangi. Abaffe bali mu bitundu 85. Abantu abaki? Abasiru. Omanyi waliyo bw'ogenda okula oyiga okwogera amazima. Era awo olumu we wava obuzibu n'abaana abato n'abantu abasiru nga bw'oyogera amazima abantu oli kyakoleyo nga mvuma tagawuliriza. Teriyo kintu kiwabya abantu ku kitundu ng'ate omusiru nga mu byenfuna byatereddemu. Balowooza abantu bonna n'abaana bato bakoppa wampuwadde akola bya kisiru naye ng'ebyenfuna birungi kagaba bonna bakoppa ebyekisiru. Kakati ate ekizibu ono yafuuka omugezi waabwe. Obulungi bw'ebyenfuna kintu kizibu. Anziyogeza oli omusajja yagambye ekirumira dayosome wetikanga kureti kirumira n'avaako. You are a fool. Tewasoma genda osome. You are a bastard. Ng'oli ayogera ng'oli yali kweki. Naye yagambye kirumira nti nno adde yasome. Kintu ekyo tekijjawo bulungi. Bw'oba okigamba kirumira nga mwena muli myaka gye gimu ng'okusoma tekunnagasa bulungi ate yali. Oli si mutere si ekyamaani yatini naye oba okigamba kirumira. Kirumira tosobola mukati ddayo osome ku bintu by'ayina. Puliriza asome afune ekigambisa nti ate yasome. Omanyi egimu ku migaso gy'okusoma waliyo amagezi amazaali. Tuli fenna olumu abantu amagezi amazaali gababula n'afuna amagezi amasome. Katonda abamu abakola ensobi amazaale n'atagamuwa ate n'atasoma n'abeererawo. Kati olaba nedda tokola conclusion. Relation kye tubadde twogerako kyagamba kyeki. Kuba tuli ku mwami Kirumira ne chairman we Munyonyi. Kati owunziko jasema akonkalesa wasetegedde amaka. Ffe tubadde twagala omusajja omuyingire lumu kiveewo. Nze nkakulegeza omanyi ekyanjagazanga omusajja olina abantu bange benjagala era nze mu mbeera yange etali yakajanja. Jeno Kasike gwanga yannuma nnyo nfa yali musajja wa bwongo nnyo ate omwogezi w'amazima. Manyi abantu aboogera amazima batono ndoza ku kikumi bali babiri tuli batono 98 era abantu bye baagala tayagala kwogera mazima gaawulira. Kati lumu president olutalo lwanyinyitira eggulu eyo nga lw'amaanyi. Kati president Museveni n'aveemu n'agenda eggulu nga gyali olutalo lwa Koni. Hakati nga omwana w'amawulire asanga Kasike Gwanga ng'ambuuza nti naye jeno otugamba nga buli kaseera nti gwe wabbanga emizinga oli w'amaanyi lwaki togenda n'olwanyisa Koni? N'agamba nti Koni oli omulaba asalako bantu be matu nze ŋŋende nkimeyo. Bali baluganda bali baganda be bagwanga limu basalako amatu. Bw'aba ayagala nze okumwaŋŋanga ajje wano akutule Karuma ajje eno. Kitegeeza omuntu bw'akutula Karuma bayingidde ki Buganda kati gy'abajja.
omwana natamuta namugadi kakati kikyotegeeza mu ekyo okimanyi nti ne mukama wo commander in chief yasazeewo ye yagenze eri amulumba eri bw'atoogamba mbu oyagala omusajja jjeeno namugamba nti mukama wange eti president yeri Museveni nti ye naga nti mukama amusaasi kati naakoma teyayongerayo kati naawe nga gwe kigambo eki weerowooleze kyogattako ebiseera bisimanyi yali mmotoka ki eyandibadde ekukima wangi drone tezaali drone zaaliwaabo sijjukira mmotoka yaliwo biseera ey'omutawaana naye mu byemirembe gino drone neekukima naye nga ye Kasirigwanga yakikomaawo kati naawe oyogedde bwogezi nti waliyo abantu ng'alina amagezi amazaale ag'omu kibiina nga tagayina newabaawo nga talina ga mu kibiina ekirungi amazaale ng'agayina naye amazaale malungi wali ogudde ku muntu eyasomanga musiru ngewaka talina mazaale kati teebereza kulira Kapo teebereza singa omuntu oyo naago teyagafuna asobola okusanga nga yasoma bulungi naye nga gali agazaale tegaaliwo nakusobera anti kakati ate tabbu era ate kigujabagira bw'osanga gali ataagafuna nagano n'atagafuna ate embeera neebeera nnungi kati wali chairman we yamugambidde nti tewasoma yabadde agamba nti amazaala agayina ag'omu bitabo g'atayina agamba galuwa Eddy gwe watandise emboozi ngo wagireese Eddy Sendi ne Kazibwe Kapo bamukwano nnyo be bati yamuteeka ne mu luyimba lwe Ako Sendi ne mwami John emmundu muzize ku ggombolola yagaana abayiiya basoomooza wali okooyo musangawa kyakuza Kapo weyakubira mu luyimba lw'emmundu zize ku ggombolola yali akooye kusanga wange emmundu mubuuza bibuuzo Kazibwe ayogera mazima saagala omubuuzebuuze ajja kwogera nti alina we yali akusangasanga olumu ayitira gaba mazima kati geesiga eyagizaayo alabika Sekamatte naye Sekamatte banga yakyusa bukyusa waliwo twaliko wali we watali bayeekera kati babbeeyi eyo gyali naye agikuba awakanyeemu atunnyonnyo gwe wali mu Amerika ali atya mundu yagiza kugombolola kati gwe ne John Segamu mwasigaza emmundu bwe bagambako naye munaye omuntu ninako kambabulireyo kino speedi yono yakakana mumanyi nti obulwadde bwa kookolo ow'abasajja saagala obeeko kyoyogera ku kyengenda gamba genda obuuze musawo ge tota mu komenti kukayana okujjako ng'oli musawo omutendeke mumanyi nti ekimu omuntu nga akozesa nnyo okwegatta omusajja akendeza ku mikisa gy'okulwala kookolo w'abasajja mwana Sendi ng'otuwadde amagezi malungi taata ekisaya zaggwe kati muba n'alwala kookolo w'amadde taliimu nkugambye kyawedde dda amagezi g'owadde abantu sigambye nti ngakozesa bagende beegadange Nabbi Isa mu byawandiikibwa yagamba ti mukole nga bwe ŋŋambye so si nga bwe nkola kati gwe saagala okyamuke ku kintu ate era kati omanyi abantu bagamba nnyo lwaki abasiraamu bawasa abakyala bana nakyo kyabulamu Sendi mutuufu olwo entendaawo n'ennume eriwo esinga obusaba mu kiraalo ennume aibandaawo naye endaawo yesaka amasavu kuba terinnyira ennume ng'eri mu nte zaayo zeewakisa 25 egejja bugezi naye obukapu obubeera ku ntebe kati obutafuna masavu mubiri kigiwangaaza okubanga nnamu nawulidde fiyole z'abasajja naye owulira Sendi fiyole zammwe olabye abasajja kwe bava bayita abasajja abakulu owulira emboozi ze munyumya ffe tukuwadde gwe jjamu kyoyagala oba jjamu kyoyize kyotayagala okireka Saturday nno Sendi yali akootinga emboozi yo ey'okulingiza mu sowaani
unolengera teriyo musajja wabula emboozi eyo yatambula Kazibwe Kapo naye abantu nga boogera buli omu ng'agamba wamma taata wange yalinga nziriza bambi kyava ku ekyo ulira nga tekibalansinze teriyo musajja atwala mwana waka nga omukyala si yamuzaala n'atatunulayo olingizaayo okuba ye ate oba kyakola abuuza omwana asooka oli bulungi buli kimu kiri bulungi nga alina gyawunzikira nawunzika wano kuba amanyi singa abuuza wano wokka ekigendera naye asooka wano bano bo baba bulungi oba okimanyi ab'omukazi ali mu maka asooka wano n'adda wano n'abuuliza wali kamu kokka ke wayogera akaneewuunyisa wagamba nti waliwo eyayigiriza omwana we okulya kamulali abalala abawaka tebamulya ng'anoonya muddiza naye nga ali mugoba bali kumva kubanga ono yekka yayize ate ye yamugamba muyige fuba nnyo oyige okulya mu wiiki emu kaali kamuyize keyaddizange engege yalyangako katono n'agamba mama wayenza ono omuyitirivu bwatyo wuuyo gomuwulire kumba omutwe gumuwadde ate bali tebayinza galwakyo tuwadde tebalya kamula yamugambanga atya ono gwe walunze baaba sijja musobola wuuyo kasagu bamulunze komuwulire kalya mutwe nayinanga ne kyali wange bwe wanyumya ebyo nenzijukira nayinanga kyali wange nga mu luwummula akeera okudda eka yagenda laba baana njagala genda laba baana kati yaŋŋamba luvannyuma maati manyi omwana wange abeera azze n'okumakinga sure nti system etambula ate abaana babeera n'abakyala nga tebazze eno waka bw'obanga owaayo fees sooka oleke bano ewaka bw'obeera nabo bonyonyola noonya myezi abali abatali waka wano wiiki emu bumu bwetyo oba bbiri nga ziisoba tebanadda kusomera aba yatandise dde omukyalo banyonyola ate munagenda atannamaliza kumalira balangira abambejja bali tebanagenda ku ssomero nga gwoyogera ono maama woono omulala babyogera ebyo Eddy kisoboka maama waabwe nti mwe temunnagenda ali mukuzzaayo balangira abali eka kambagambe kino abakazi balina ekintu ekikyamu ekirala kye bakola emirundi egisinga bw'oyawukana n'omukazi ng'omuzaddemu omwana for whatever reason abasinga basigala bakyayagala omusajja olumu aba ye yali pulaani ye nga yabufumba n'atabufuna kati wabaawo obusungu awo mu kubaawo obusungu eva abakuba amagye amadungu ate opportunity wakwonona eri abaana ate omwana akula nakyo kimujjamu kati omwana ate naddala omwana ng'ali wakati w'emyaka 1 ne 10 buli kimugambye kiba kyekituufu ate kiva ku bwongo akirikodinga nti bino byokula olwaleero Kazibwe Kapo oyinza okusanga omusajja n'akuwa miliyoni aga ne wayita esabbiiti ezi n'omusanga nga tomujjuka bakujjukiza mujjukiza noga oyo omusajja yakuwa ssente bannange nfudde n'odduka n'omugamba mukama wange ensonyiwa oba ebirowoozo bibaddewa ng'ekyama bibadde omwerabika naye omuntu eyakuyisa obulungi ng'olina emyaka 4 yakuwa siringi 2,000 ng'olina emyaka 4 tosobola mwerabira bonna baatuleeteranga paani mu buto nga bakyamye ewaka tukuze tubaagala nze nina jjajja wange bamuyitanga Tom Ntulumi musajja wa Mpindi yalinanga edduuka enakaseraawo nga baliyita Magoma hardware nga ndi muto nagendangayo ne maama nga jjajja Tom olutuuka bwati nga mpita muganda wange ateeka okumpaayo ku ssente ng'akwokyayo ng'ajokyayo era tumwerabiranga nakati naye byannyumya byaliwo mu 79-80
ng'oli myaka emeka? Sijjukira. Nekitega bannaye kwegamba kino kikasuku kyabuli nga ndi muto. Ekibuuzo ekyo lumu olikiyinziramu Eddy n'enkugatta tolikikkiriza. Kuba mu bulamu it is my mission to know exactly how old you are. You don't know. I don't. I thought you know. Simanyi. Kuba nabuuzaako Ssegawa ne Ssegawa Eddy mukulu wa mutowo langa Eddy alayika muto wange emugaa tekisoboka. Kati ekyo kyekisinga okunnyumira ekyo. Layita w'essanyu lyange omanyi we liri. Muntu kuŋŋamba oyo alina emyaka 7. Ate waliwo yangamba wenkana ne Abe Mukiibi. Ate Abe already ali mu 60 something. Oyo naye yakisussa. Sinengamba. Oyo anjagaliza buwanga. Oyo yakisussa. My pleasure is in somebody calling me old. Because I feel it is a blessing. Omanyi nti nze for some time nali nina okulimba emyaka gyange. Naye ate kyoba weeyagaliramu mwami Sendi. Abaana bonna olaba batugamba obusajja obukulu. Mukama abayambe tebanatwekana nga bakyali Kampala. Mungu ajja kuba abayambe. Bajja kuba bali ku nnyumba za kubijja. Nga baddayo mu kyalo. Nga babeerawo baga nti ate bw'owulira akaleediyo koogera bamwali konkona nnyo mwali. Akaleediyo koogera. Twamulabye. Akadirisa kaggule n'akaleediyo koogera mwali. Ze nnyumba z'ebijja ezo. Bajja kuba bali ku nnyumba za kubijja. Mwe muntu w'oku nnyumba y'okujijjaawo abonaabona. Anti baleeta omulambo ekiro gw'otannalowooza nakumanya ekika kiba kinene. Ssaawa 9 piipi okuwugira voting case. Awo n'obale ennaku 4 disorganization. Bamalina okuziika enkeera ne bagenda bonna kuba olumbe lukumibwa walala eri gy'abadde abeera. N'osigalawo n'abaana bo naye ng'omufu omupya ali awo mu mutuba. Muli naye. Tebagenza nti wowe. Kakati abaana abo abagamba obusajja bukulu bandibadde batenda butenzi. Nti ku myaka gyo obedde otya mu kibuga ng'okyali mu kibuga. Si kibuga kyokka byakola by'okola okyabisobola. Okyabisobola. Nti Sendi akyali naye mu kibuga byokola naye byakola ate w'amaanyi abisinza nawo. Nze nja kugamba kino. Bakaana muvuma. Nze bavuma wa bwereere. Nze mbadde mu kibuga obulamu bwange bwonna. Born and raised Kampala. Naye omanyi obungi bw'abantu abazze ne kigaana n'agenda. Nga gwe oli wano. Naddala bannamasaka. Waliwo omusajja yagirinnya Jagwa. Oli awagiwa mu Jagwa. Yagirinnya. N'ayingira ekibuga. Yajja ne ssente. Ne zimuyitamu musajja mukiga bw'ati. Ne kimuzunza. Ne kimuwanda. Omanya ekibuga kiwanda. Ne kimuwanda. Kibanga jengo nga lireeta ebikyafu ku lukalu. Teriddayo nabyo. Agirinnya. Addeyo ekabaale nga kikoze eki kimuwanza. Kati efuluma bw'eti eva mu jjaamu eyita ewa Bakuli. Aba ayambukanga ku Victorious. N'ayisaamu omutwe n'atunula bw'ati emabega n'aga nti Kampala ku maanyoko. Kyamuyisa nno bwe. Yajja naye obumonde. Kampala n'ezirya. N'afuluma. Teyakona kuzirya. N'emugaya Kampala agayi. Abe Bakuli. Naye emala omuwanda bw'eti. Yafunayo omuntu we. Yamugaa ati nzisasula kondakita. Bwe bagamba. Waliwo ekibuga kikwasa gwoyizo zirya. Linnya ya Kamada sente nazimuwadde n'agirinnya. Gwe mulimu gw'okutuula mu maaso n'akaveera. Kutuuka gy'olaga. Eyambuka bw'eti era bwe Bakuli awo jjaamu ng'ombe biki. Kati ku Victorious etandika okukola ki? Okuyalinga. N'ayisaamu omutwe lwaki. Agamba atya? Nagali Kampala ku maanyoko. Ate Kampala takulema lumu naddala ku basuubuzi. Ku basuubuzi osooka n'oba n'edduuka lyo.
nga liri awo bakooye oba Nakasero kati Kampala nga anakulema otandiikiriza mpola ng'olwo bakuzaala Luweero bannakasongola n'ogamba naye Nakasowana ekinseza wati sipangisa ebwayizi emateeka omulimu guno nyanguyirwa n'okwanguyirwa azirayo niba nkale nga kugendako wakajjamu oba omubuuse n'ogendako mu kyalo n'aliteeka ebwayizi kapito n'akendeera n'agamba edduuka lino ngenda diteeka Matugga kubanga ne baba ndeetedde akamere kange okuva mu kyalo kafuna mangu nyine emmoloka eyimirira ku dduuka wennyini n'agenda aliteekawa Matugga ewaddako bwe liggwera mudda muganda we yajja n'agamba nti Kasuku ewaka tuyinawo enju tewali abeerawo olwo bakuyiza ku nju y'ekijja bw'otandika okuba nga ofubutuka wano n'ogwa mu katawuni e Luweero n'okola lwaki togenda okolere Luweero ng'osulya ddala mu nnyumba ewaka edduuka okolayo emyezi ana erigenda ogotandika okulya nti bw'olya kalediyo koogera aba mwali manya mwali oba akadinisa beka bakagule olwobo so sebo okadde magezi nga n'embuto wagayina ekyokubiri toyogera bintu asibiguma Eddy Sendi twena tuli bakadde naye obukadde magezi kituufu naye ne mu butonga wagakolaki wagayina lekagamba nti omuntu yawa nti nkuzayo ew'omusajja oli omusajja we yagambira munne akola bya busiru ng'akyali muvubuka myaka 3 tomusuubira okugeziwala era oyo taligeziwala kubeera mu bwatyo paka lwali wulira wenkuzayo ku musajja oli eyagamba munne tewasoma ddayo osome ddayo osome waki togigusa Eddy gyogikodinzeemu gye zitategeera abagezi bokka walwadde otumalirayo ekitegeeza kati abaavuma Eddy nabo mu bukulu tegali baamu omuntu yenna Kasuku abadde omubbi nga muvubuka era tokeeranga n'ogaa nti ebintu byange bino tubiteeka wali omusajja omukulu oluusi aba yakuguka bukugusi experience abuludde n'akubba mu ngeri y'ekisajja ekikulu n'obeerawo ng'ogamba naye omusajja oyo omukulu tasobola kunziba tokikola naye ng'akubbye akubba mu ngeri y'ekikulu omuntu nga emize gikula omuntu omusiru gwe tolabanga abaana nga bagenze mu kyalo abantu bagenda mu kyalo nga balina ensonga zibaagala okwebuuza oba ku taata waabwe nga bazibatumye kintu ekyebuuze ku muntu omukulu omanyi nti n'omwana gwamu nti akutegeera nti nno ekutegeerako kulina we kukoma naayita ewuwo taatawo n'olyanga gakatusooke wano ewayo Nassani tulina bye tumwebuuzaako muliraanwawo kakati baba taata wabwe yakula tamanyi songa zino tazitegeera nkubadde benkana n'olya emyaka naye bagende wayo Nassani muliraanwawo abaliiremu badde ewuwo bakubuuzeeko badde mu kibuga bakimanyi taata wabwe yakula tamanyi okukula nga tofaayo kintu kya bulabe kikukozinga paka myaka gy'obukulu n'abaana bo ne bakutegeera wakula tofaayo wakula tonoonyereza wakula bootyo abantu balina okukola research n'okulanga omanyi ku bintu byo life kwega n'otambula ng'ebintu byotegeera bijja myaka gyo kikulu nnyo okwekuumira mu kumanya otera okyogera ate information teriba mbi okumanya tekuliba kubi okubeera ng'oli muyimbi naye ng'omanyi ku byokukanya si kibi okubeera ng'oli muyimbi naye ng'omanyi ku byokubajja si kibi enaku zino batugamba specialization specializinga si kibi but have the knowledge above that njakuba ekyokulabirako kati wano ffenna tuvuga emmotoka emmotoka bw'eba ekufuddeko oba ne wootandikira ogamba naye akantu ako akakoona tekali mu yingini akali mugundi eno kali walala wonna wonna naye si mu yingini kubanga emmotoka etokota nojja mukono olinnyako nandibadde nkawuyange ewalala bwe bafiri wano oba nti bwe nninnya omuliro ko kali constant kakoona kyekimu makanika ajja omuwaddeko idea oba olumu waliwo okugamba omuntu nti kyamasannyalaze kya yingini naye abantu mbabuuli
naddala abaana baffe ne bato baffe baleke kutandika kuwoza gundi mukadde gundi bati munoonye okumanya kulungi nnyo kibi nnyo okutuuka mu myaka kubanga buli muntu ajja kumaisa tetwazaalwa bwetu ateri yafuluma mama wenga yenkana bwati wendi ono waali n'omulala wajja fena twaliko abavubuka naye enjawulo yange ne mwami Sendi ono mulabidde ebbanga tetukolanga ku bintu bitajja myaka gyaffe mbola okuba ndi muvubuka ate nkolera eddala byakyana kino tuleke okubeera nga tubeera tukola byaleke mugende mukole interview tugenda shooting naye aleda naye akantu koolese kali loza tunakakola lulala tunakonga mwami kirumira ako n'omusajja oli lecce yamaani yasindi tokakutudde kapo ekisiibo kiri kitya alhamdulillah tukitwala kigenda anayenza akawo kava wano siwulira bulungi Eddy mugende nga mugira mu nyumyako ne kapo wali ate ekisujja omusajja w'ekisujja mbu kino ekisiibo yakisiibye tewali amugano wakiramu lwa Allah katonda yakiramula yakyo bwe weekweka n'olya ninayo ebintu ebimu ne Maseeka wamulaba bwe yaddamu ekibuzo ky'omwenge n'embizi yagamba ate omwenge nga bwe wali oyogedde gwe gusinga obukyamu gwe gusinga naye abantu bakimanyi wabukozesa ate by'otandikoze wali omanyi nti nteebereza buteebereza nze kapona isimanyi nti eddiini ogiina ennene bwetyo ngoberera bulungi ngoberera ono Haji Mulamba kyalina bakiyita kwekuumira mu kumanya kati omanyi mwami Sendi abaana abo abataafune kumanya myaka 25 omuntu natuuka ne 35 ng'akyeyita wa 10 omanyi ne wasanga asoma amawulire agamba sajja ako kakulu aba kakutolo bakula lwa amawulire awo omanyirangawo oti oyo nagenda kulanga tamanyi yalowooza mbubiri abaana be babeera bagenda kubeera okusanga mumuleka ng'owulira amawulire mukulu sajja alina ku mawulire kakati n'omanyi ono agenda kulanga tamanyi tekiriiko myaka omuntu amanyire owe15 agasoma anyway tugenda shootinga ne Kazibwe Kapo onako olwaliro omanyi Kapo nali njagala twogere ku kadongo kamu naye ate ayina emboozi ate ezinyuma endala kati leero njagala twogere ku bawala ennaku zino baagala ssente buli kimu baagala kukulembeza ssente kakati buli kimu bakulembeza ssente kugwawo nedda ngenda bagamba y'akantu katono kuva dda abawala baagala ssente nja kuyita mu music ono gw'amanyi obulungi oluyimba baluyita oluwala olunyunyusi olwa Sebadduko omugenzi if I'm not mistaken either lwa mujja 6 oba mujja 7 nga gitandika ngezaako okulaga nti emyaka aga emarega era yayimba abawala bajja bamunyunyunta bajja abawala baali baze bamunywe naye nze abantu bonna abasajja abavubuka abali amagezi gembawa ku bintu bya ssente n'abawala togaba ssente zikuluma anti kati ate ssente zayingidde obufumbo zitya anti baatugambye ne mukazi wo bwe toziina kwolwo akyuka n'atunula ebi oyo taba mukazi obufumbo obusinza okufa ate bw'abantu abalina ssente anti kyekyo bwe butateredde batayinaamu oyo taba mukazi wo oyo taba mukazi wo omuntu yenna nga mwagalana ng'abeerawo waka nyumba yiyo bwogula ebintu tasobola kwogera kola ekyo tudda wali nange njagala osokogire ng'onyumye ono yasiibye ffe tugenda sooka tulye katutuule wano wangulu waki emmere ogitudde wala katutuule wano mujja tuyiga oyinza otendewalirwa tokemanga Mukama Katonda buli wowulya ekintu ekiwunya akawoowo ekyowa kya mmere enjoka ozisaanuula wankubadde watojja kusibulukuka naye osobola okusiba olunaku lulamba nga teweewulira buki mubeere bulungi bwerawo